Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango tuwuliriza wale kwekumira ku mayingo ganaga Yugi Updates TV nagambye gwatana kubango tweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otwegattako mukwano gwange gweriyo ampuliriza awo nyini wetwagala kutandikira muhozi atadde akatambi ku social media akalaga nti amagi ga UPDF gakatuuka mu kibuga Juba so ayagadde okumenyawo contradiction eriwo wakati wa ggwanga erya Uganda mu kudeploying amagi ga UPDF mu ggwanga erya South Sudan. Jukira South Sudan yavuddeyo negamba nti no yo tebimanyiiko nti Uganda tenakubanga deployingako magye gaayo mu ggwanga erya South Sudan gwe mukwano gwange ali yampuliriza. So ne Minister Abofi yavuddeyo n'agamba nti no naye tabimanyiiko bino kati Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti no okukakasa Abofi Minister Abofi nti operations zonna ezigenda maaso mu UPDF tasaanire zimanyaako yalina bakiikirira bukiikirizi mu parliament atadde akatambi akakakasa ng'amagi ga UPDF gakatuuka nga gagenda maaso n'okwesoga ekibuga Juba gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jukira nti no batugambye nti amagye amalala bagayiye mu South Sudan gasobola okuba nga gegata kuganaago agasookayo wiiki eri ewedde gasobola okuba nga gatebenkeza eddembe mu South Sudan gwe ali eyo ampuliriza. Okyali ku Yugi Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliriza. Jukira babaddewo okwerumangana wakati mu abakulembeze mu kitongole kino ekya UPDF saako ne Minister Abofi kwebyo ebitakwatagana ebikontana mateeka gwe mukwano gwange ali yampuliriza naye tetumanyi ffe kigenda mu maaso kyonna kibakola singa okibanga kiina wekiyambira Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano gwatana kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe nja kusaba kikoonemu osobole okubanga nawe otufollowinga bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo abali ebulaaya mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo baganda bange era nga temuvaako ngenda kubalekerako obubaka mugira nga mubuuliza. Mbaagala nnyo mweraba. Yes, mbaagala nnyo mweraba. Ate mbagaliza ekiro ekirungi abula mbandiza nnyo mu comment section nasanyuka nga mu commenting. Yes, oli ku Yugi Updates TV kusinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, nalekaani menyani, namwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi eryewamu nsobole okubeebaza mwe bali kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku kyekisa ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 679 eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira enamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu
tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagalize subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV, mwebatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.